إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Matendo gonna malungi era majuvuga Allah subhanahu wa ta'ala tumutendereza nago ne tumusuuta ne tumuwajagira sokusasira n'emirembe ku mbaka wa Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama oyo eyatujjira n'obulungamu eyatuleetera ekitabo Qur'ani oyo yenna agoberera ne yeekwatako ebyumbaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam yajja nabyo abaamaze okuwangula agenda kuwangalira mu bulamu obweyagaza kuno ku nsi ne ku lunaku lw'enkomerero. Tumuwajagira teke mwabo abajja okugoberera omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama mu ebyo byonna byajja nabyo. Tumuwajagira Allah subhanahu wa ta'ala okusaasira okwo emirembe biberenga bibunira ddala abantu b'ennyumba ye bonna ne basahaba be n'abo bonna abamugoberera okutuusiza ddala ku lunaku lw'ensonga. Baganda bange Abaisiraamu, mbalamusaako n'ekiramuso ekisingira ddala okubanga kya bbeeyi, ekiramuso kya Allah subhanahu wa ta'ala kyeyatuwa nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kyengera nate okuba nti nno tuzzeemu okusinkana awamu n'okubanga obudde tebubadde bulungi ewiiki eno, naye alhamdulillah bangi musobodde okubaawo nga muzze okweyigiriza n'okwejjukanya ebikwatagana ku ddiini yammwe. Twanjagira Allah subhanahu wa ta'ala olusinkana lwaffe luno alutufuulire lwa mukisa nnyo, atuweemu obulungi bungi obulitugasa kuno ku nsi ne ku lunaku lw'ensonga. Mbajjukiza nga nange sejjeemu mu abo abateekwa okuba nga bejjukanya nti enzikiriza tulina okufa nga bwe tusobola okulaba nti tukuuma enzikiriza yaffe. Tosobola kukuuma nzikiriza y'okuggyako ng'ogisomye n'ogitegeera bulungi. Era yemu ku nsonga lwaki tujja mu maddalasa wano tusome ebikwatagana ku ddiini yaffe. Enzikiriza irimu ekwatagana ne aqiida, kitukakatako okuba nti tugirulunkanira, okuba nti tugiyiga. Kuba ne bw'okola ebifaanana bitya, ne bw'osaala esswala, ne bw'okola hijja ez'enkanawa, subhanallah, naye nga enzikiriza yonfu oba omala biseera. Kyova olaba baatugamba nti omusiraamu yajaguza jubiri okuba nti akoze hijja 25. Hijja 25. Naye nga omusajja oyo yaselebratinga okukuza, yaselebratinga okuba nti akoze hijja 25, naye oluvannyuma lw'okufa kwe abaana baamuyita agenda abayambeko okufulumya ebibamba mu nnyumba. Ng'ebintu ebyo ebibbo n'ebyefaananyirizaako abadde nabyo ebbanga eryo lyonna, naye ng'ate agenda n'akola hijja. Imagine hijja 25 zaamufaaki, kuba talina kaafunamu era tezirina kye zigenda kumuyamba bw'abanga yafiira ku mbeera eyo nga teyeenenyeza, kuba ebintu yali talina bifulumye. Kuba bw'okkiriza noga nti nvudde ku shiriki, olagirwa bino byonna okubifulumya n'okubyokya. Naye abaana baayita seeka gy'abayambeko okubifulumya, ate nga mubo mulimu abakaayana nti ebintu bya muzeeyi mubireke, amakulu nga babikkiririzaamu. N'olwekyo
okusaala, okusiiba, okusaddaaka, okukola hijja, empagi zonna 5 ng'oggyeko empagi eneesooka. Amakulu empagi ziri 4 zonna ezisigadde ez'okuteeka mu nkola teziina kye ziyinza kuyamba ng'empagi eneesooka nfu. Wadde ng'osigadde oyambala enkofiira, ekirevu okiina, engoye ziri waggulu, naye nga oyina akati mu wallet, ng'oyina eyirizi, ng'oyina akatanga mu mulyango, oyina ebibbo, okyagendako eka olambule ku ntaana z'abajjajja, empewo z'abajjajja zikufuuweko, obasiibule, oyina gy'olaga. Ebyo byonna ebyokweraguza oba omala biseera. Ekigambo kino ekya la ilaha illallah kiba kikutuseewo. Amakulu enzikirizayo, akiidayo eba nfu. N'olwekyo tufube nga bwe tusobola okulaba ntutereeza enzikiriza yaffe, then oluvannyuma tulyoke tugoberezeeko ebikolwa bino, kuba ebikolwa bino bye byongera okunyweza ekigambo nga bwe tuzze tulaba mu misomo gyaffe egya tawhid. Naam, barakallahu fiikum wa jazakumullahu khairan. Abaaliwo ku mulundi ogwaggwa twatandikawo omusomo ogukwatagana ku bukaafiiri al-kufur wa anwa'ihi, obukaafiiri n'emiteeko gyabwo. Lwaki? Mujjukira bulungi twafuna eddoboozi lya muzeeyi omukadde omukazi nga yeemulugunya ku kuyita abantu abakaafiiri, ng'agamba nti ffe tetulina buyinza kulamula bantu kubayita bakaafiiri, bonna basinza Katonda omu, n'ebifaananako bwe bityo. Ne tusalawo twongere okwejjukanya ku bukaafiiri kyeki, kuba tulina obuzibu bungi baddu ba Allah, nti osanga n'abawalimu. Mukimanyi bulungi mwe abawangalira hano nti waliwo abawalimu abatuvunaana mbu tuyita abantu abakaafiiri, mbu bali bannaffe, bayita bannaffe. Abamu bagenda wano bagamba nti bali baganda baffe ab'enzikiriza endala. Babeera ddi baganda baffe? Kati olw'okuba tulina embeera eyo, twasalawo twongere okutunuulira ensonga eno mu bugazi, tutegeere obukaafiiri kyeki era ani ateekeddwa okuyitibwa omukaafiiri. Kuba obukaafiiri buno bubuna abakaafiiri bali ab'ekikolo, ate ne butwaliramu n'abakaafiiri nga wa mu busiraamu naye nga avudde mu busiraamu n'akaafuwala, obusiraamu bwere buggwerawo ddala awamu n'okuba nga abadde musiraamu. Ebyo byonna tujja kugenda nga tubiraba mpola mpola, tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atuwe obuwangazi. Kati ku mulundi ogwaggwa twalaba ensonga zetwali twagala okutunuulira mu musomo guno, ne tugamba nti ensonga ziri 3. Awalan, esooka ahamiyatu ma'arifatihi wa ma'arifatu anwa'ihi, okutegeera obukulu bw'okutegeera obukaafiiri kyeki n'okutegeera emiteeko gy'obukaafiiri. Ne tulaba ensonga ey'okubiri, thaniyan ta'arifu al-kufuru, okutegeera deep, okutegeera obukaafiiri kyeki. Era omuntu bw'agamba nti nno al-kufuru, ma maana al-kufuru, ekigambo obukaafiiri kitegeeza ki? Ensonga ey'okusatu, anwa al-kufur al-akbar al-mukhrija min al-milla, bwe bukaafiiri, obukaafiiri obunene, ng'obukaafiiri buno abaabuguddemu bumufulumya, bwonoona enzikiriza ye. Kati ensonga eyo ey'okusatu gye tuliko olwaliro biidhinillah, ng'abamanyi baateekuulamu emiteeko ena gye tujja okutunuulira, emiteeko ena gye tujja okutunuulira egy'obukaafiiri. Agamba nti qasama al-ulama al-kufuru ila iddati aqsam tandariju tahtaha kathiru min suwari shirki wa anwa'ihi. Agamba nti abamanyi baateekuulula emiteeko egy'enjawulo mu bukaafiiri, nga mu miteeko gino egy'enjawulo muyingiramu kathiru min suwari shiriki, muyingiramu emiteeko mingi oba ebifaananyi bingi ebya shiriki ebirimu okugatta ku Allah subhanahu wa ta'ala, wa anwa'ihi, n'emiteeko gyabyo egy'enjawulo. Wahiya, muteeko ogusooka kufurul juhudi wa takdhib, kwe kulwanyisa oba okuwakanya n'okulimbisa, gwe muteeko ogusooka ogw'obukaafiiri, gwe muteeko ogusooka ogw'obukaafiiri. Wa hadha
alkufuru taratan yakunu takdhiban bilqalbi. Omuteeko ogwo ogusooka ebiseera ebimu gujja ng'omuntu alimbisizza akafuwadde naye nga akafuwadde lwakulimbisa naye ng'okulimbisa kuno kuli mu kifuba. Wa hadha alkufuru kalilu fi lkuffari kama yakulu ibn al-Qayyim rahimahullah. Omuteeko nno ogwo ogw'okulimbisa naye nga okulimbisa kuno kuli mu mutima nga tayatudde ku lulimi, kagamba kutono nnyo mu bakafiiri ab'ekikolo, kutono nnyo mu bakafiiri ab'ekikolo nga Imaamu Ibn al-Qayyim rahimahullah bwe yagamba. Wataratan yakunu takdhiban billisani, ebiseera ebimu kujja nga okulimbisa kuno kuyitidde ku lulimi, au aljawarih oba ebiyungo. Omuntu n'alimbisa naye ng'alimbisa na biyungo bye. Wadhalika bikitmani lhaqqi wa adamu linqiyadu lahu dhahiran maa alilmu bihi wa maarifatihi batinan. Agamba nti omuntu asobola okulimbisa amazima naye nga amazima ago agalimbisizza na lulimi, n'awakanya naga nti ebyo mbiganye, so nga ate mu mutima akakasa era akimanyi nti bino byayogera oba bino mbaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam byajja nabyo ddala bituufu, naye n'abiwakanya ku lulimi lwe oba mu bikolwa bye amakulu, ebiyungo bye eby'omubiri ne bigaana. Ebiyungo bino bigaana bitya? Omuntu asobola okubeera awo ng'atunuulira omuwalimu asomesa, ng'omuwalimu ebigambo by'asomesa bituufu, agoberera sunna, akubiriza abantu kuteeka sunna mu nkola, avumirira bid'a, avumirira mawuledi, naye nga waliwo awo omuntu atuddewo ng'alumwa nnyo, ng'akimanyi ono byayogera bituufu, naye olw'okuba nti agoberera kwagala kwa mutima gwe ng'alumwa nnyo ng'era ali awo alumemba, buli kaseera abeera anyeenya omutwe, oyo aba awakanyizza, awakanya ebigambo bino ng'awakanya nga akozesa ebiyungo bye. Agamba nti nno omuntu oyo aba akwesa amazima, wa adamu linqiyadu lahu, n'okugaana okuba nti nno agakkiriza n'okugakolerako, dhahiran mu lwatu ma'al ilmi, awamu n'okuba nga ayina ilimu, ma'al ilmu bihi, awamu n'okuba nga omuntu ono ayina okumanya nti ebigambo bino ebyogerwa ddala bituufu era bya mazima, wa ma'rifatuhu batinan, n'okuba nti nno abimanyi muki munda mu kifuba kye abimanyi naye n'abiwakanya. Kakufuri lyahud bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallama, aleeta ekyokulabirako n'agamba nga bw'olaba obukaafiiri bw'abayudaaya nga bakaafuwalira bawakanya omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama. Fakad qala Allahu ta'ala anhum, Allah subhanahu wa ta'ala yaboogerako n'agamba nti falamma jaahum ma arafu kafaru bihi, oluvannyuma lw'amazima okubajjira, falamma jaahum ma arafu, oluvannyuma lwa omubaka ono Muhammadi sallallahu alaihi wasallam okujja ng'azze n'amawulire ag'amazima ate nga baali bagamanyi, kafaru bihi, baawakana ne bagaana okukkiriza omubaka ono Muhammadi sallallahu alaihi wasallama. Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti fala'anatullahi ala alkafirin, ekikolimo kya Allah subhanahu wa ta'ala kibeere ku bakafiiri. Surati al-Baqara aya ya 89. Kati aya eyo sekona egireetako kitundu naye okuva eri waggulu. Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti walamma jaahum kitabun min indillahi musaddiqun lima ma'ahum, oluvannyuma lw'okuba nti nno bajjirwa ono mbaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallama yajja n'ekitabo min indillahi, ng'ekitabo kino kivudde eri Allah subhanahu wa ta'ala, amakulu Qur'ani eno gye tusoma, musaddiqun lima ma'ahum, nga ekitabo kino kikakasa ebyo, nga kikakasa ebyo bye baali bamanyi, era ebyo bye baali bamanyi, kubanga bye baali bamanyi byawandiikibwa mu Tawraati. Ebikwatagana ku Muhammadi sallallahu alaihi wasallama ne Qur'ani eno byali byawandiikibwa mu Tawraati nga babimanyi era nga bakimanyi nti nno waliwo omubaka agenda okujja.
وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا atenge mabegeno abakafiri bano bali balajanira Allah subhanahu wa ta'ala abawamanya abawobusobozi okuba nti nno bawangama kubana abakafiri abagana okukkiriza amazima amakulu abagana okukkiriza ekitabo kya Musa kakati Allah subhanahu wa ta'ala n'abasuubiza nti ejja kuleeta omubaka omulala agenda kujja nekiwandiikibwa mu Tawraati kakati amazima gano bwe gajja Qur'ani ezze omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam azze babeera disappointed lwaki afubutuse mbawarabu ate ngabo bayudaaya kitegeeza nti obwannabbi buvudde mubo songa ate baali beemanyi nti nno be bawaggulu be bakwano ba Allah subhanahu wa ta'ala ono mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam baali bamumanyi nti mbaka asembayo sekyo kyokka ye mbaka ow'ensi yonna amakulu ye mbaka ow'enkiso ku babaka bonna naye avudde mbawarabu tavudde mubo kyova olaba nti Madina waliyo abayudaaya bangi nnyo baali bakimanyi nti omubaka agenda kujja mu kitundu ekisinga okulimibwamu entende bagenda okwetegerezaawo wonna mu kitundu awo ng'ekitundu ekisinga okulimibwamu entende kyekitundu ky'e Madina bonna ne batandika okusengukirayo nga basuubira nti omubaka ono agenda kuva mu bo naye ng'agenda kubeera mu kitundu ekyo kati obubaka bwe bwajja mbaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam azze ne Qur'ani baagaana falamma jaahum ma arafu kafaru bihi bino bye baali bamanyi bye baali basoma mu Tawraati kasita byajja nga bifuuse reality kafaru bihi baagaana ne babiwakanya kati Allah subhanahu wa ta'ala kyava abasaako ekikolimo n'agamba nti nno fala'natullahi alal kafirina ekikolimo kya Allah subhanahu wa ta'ala kibeere ku bakafiri tuli wamu eyo suratul Baqara aya 89 wakala aidan Allah subhanahu wa ta'ala n'agamba mu aya endala nti alladhina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abnaahum Allah subhanahu wa ta'ala era ayongera okukakasa okulaga gwagamba nti abantu abo si bakafiri sife tubayita abakafiri Allah subhanahu wa ta'ala yabayita abakafiri era owulidde mu aya eri agambye nti nno kafaru bihi olw'okuba bakafuwala n'olwekyo fala'natullahi alal kafirina ekikolimo kya Allah kibeere eri abo abakafuwalira amazima ne bagakweka agamba nti alladhina atainahumul kitaba abo abaweebwa ekitabo tukimanyi bulungi abaweebwa ekitabo be baani mutwaliramu alyahudu wannaswala abayahudi n'abannaswala ya'rifunahu ono mbaka ono Muhammadin sallallahu alaihi wasallama bamumanyi bulungi era bamutegeera bulungi kama ya'rifuna abnaahum nga bwe bategeera abaana baabwe bwe bategeera omubaka ono Muhammadin sallallahu alaihi wasallama wa inna fariqan minhum la yaktumuna alhaqqa wa hum ya'lamun naye bangi mu bo babika amazima ne bagakweka awamu n'okuba nga bamanyi naye ne bagaana amazima nga bagakola ki nga bagamanyi nti ddala oyo Muhammad sallallahu alaihi wasallama mubaka wa Katonda naye tetujja mukkiriza tuganye munda mu kifuba nga amazima bagamanyi naye wano ku lulimi ne bagawakanya era ne bagalimbisa aya suratul Baqara aya 146 ebyo byonna bujulizi obulaga nti abantu bano bakafuwalira omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama ne bagaana okukkiriza ebyo bye yajja nabyo n'olwekyo ne babeera nga bafuuse bakafiri enkomerero yaabwe bagenda kuwangaalira mu muliro jahannam emirembe n'emirembe tebagenda kuguvaamu lwaki bawakanya era balimbisa omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama biyajja nabyo Sheikh agamba nti wadhalika anna takdhib la yatahaqqaqu illa mimman allama alhaqqa faraddahu okulimbisa kuno tekusobola kubeerawo n'akamu n'akeddagala illa mimman allama alhaqqa okujjako ku muntu aba amaze okumanya amazima faraddahu amazima gano n'agazaayo walihadha nafa Allahu an yakuna takdhiba
الكفار للرسول صلى الله عليه وسلم على الحقيقة والباطن وإنما باللسان فقط. agamba nti nabwe kityo Allah subhanahu wa ta'ala kyava ayogera ku bakafiiri bano. Abakafiiri bano n'agamba nti nno balimbisa ki? Balimbisa omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama ala alhaqiqa, nga bamulimbisa, wal batini wa innama billisani, nga omubaka ono Muhammad sallallahu alayhi wa sallama munda bakikakasa nti ono mubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallama ddala mubaka wa mazima era yajja n'obubaka obutuufu. Wa innama billisani faqati, wabula ku lulimi lwabwe ne bagaana okukkiriza era ne bawakanya. Faqala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala kyava agamba nti fa innahum la yukadhibunaka walakinna adh-dhalimina biayati llahi yajhadun. Kati yali agamba nabbi sallallahu alayhi wa sallama ng'amugamba nti fa innahum, mazima ddala bano, la yukadhibunaka, tebakulimbisa ggwe nga ggwe. Bakikakasa nti oli mubaka wa Katonda. Bakikakasa nti oli mubaka wa Katonda, naye obuzibu bwabwe buliriddawa? Buli ku bubonero bwa Allah subhanahu wa ta'ala. Amakulu ebyo Allah subhanahu wa ta'ala biyakutuma nabyo. Ebyo Allah subhanahu wa ta'ala biyakutuma nabyo, amakulu obubonero bwa Allah, amateeka ga Allah, yajhaduna, byebawakanya era byebalwanyisa. Kati aya eyo eri ku ntandikwa nabbi sallallahu alayhi wa sallam yanakuwalanga olw'ebigambo abakafiiri bano bye baalinga boogera. Kati Allah subhanahu wa ta'ala kwe kumugumya n'amugamba nti kad na'lamu innahu la yahzunuka, mazima ddala Muhammad teweeraliikirira, tukimanyi nti bye boogera bino bikunakuwaza. Kad na'lamu innahu la yahzunuka alladhi yaquluna, tukimanyi bulungi nti ebyo bye boogera bikunakuwaza, naye gumiikiriza. Lwaki? Fa innahum, mazima ddala bo, la yukadhibunaka, gwe tebakulimbisa, tebalimbisa gwe. Walakinna adh-dhalimina biayati llahi yajhadun. Naye nno munnange bano abalyazaamaanyi, abayise balyazaamaanyi ku mulundi guno, abayise balyazaamaanyi, wabula bo abalyazaamaanyi biayati llahi yajhadun. Obubonero bwa Allah, amateeka ga Allah, Qur'ani eyo Allah subhanahu wa ta'ala gyakutumye nayo, gye bawakanya era gye bakubako ekifuba. Amakulu gwe bakikakasa nti oli mubaka, naye bino bye baganye. Olaba Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti bamanya amazima naye ne bagakola ki? Wano ku lulimi ne babanga bagalwanyisa. Eyo surati Al-An'am aya 3:3. Allah subhanahu wa ta'ala atulaga, Sheikh atuletedde obujulizi okuva mu Qur'ani obutulaga nti abantu bano sife tubakafuwaza, wabula omulezi waabwe eyabatonda ye nannyini kubakafuwaza. Lwaki? Bawakanya ebyo bye yabassaako, ebyo bye yatuma omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallama ajja atusomese, tubeere nga tugoberera, tubeere nga tutambulira mu buufu obwo obw'ebyo Allah subhanahu wa ta'ala byatusimidde okuba nti nno ge mateeka ge tulina okutambuliramu. Ne babiwakanya era ne babigaana, kitegeeza nti baba bakafuwadde era baba bakubonerezebwa. Waqala ani Fir'aun wa qaumahu, Allah subhanahu wa ta'ala ayongera okutunyumiza obikwatagana ku Fir'auna n'abantu b'ekibiina kye, agamba nti nno wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum dhuluman wa uluwan fandhuru kaifa kana aqibatul mufsidin. Allah subhanahu wa ta'ala atunyumiza ng'atulaga nti Fir'auna ono ne banne bawakanya amazima, bawakanya nabbi Musa awamu n'okubanga bakitegedde nti ono mubaka wa Katonda. Bamuwakanya so nga ate nga bakikakasiza ddala mu mitima gyabwe. Anfusuhum dhuluman, ne babikubako ekifuba ne babiwakanya ebyo nabbi Musa bye yajja nabyo, naye ng'ate mu mutima bakakasiza ddala, mu mitima gyabwe bakakasiza ddala nti ebigambo bino nabbi Musa byazze nabyo ddala bituufu era mubaka wa Katonda. Dhuluman wa uluwan, nga bawakanya amazima mu bulyazaamaanyi n'okwekuluntaza, beefudde bakiwagi. Kuba Fir'auna yagenda wala nnyo
n'okuwakanya amazima n'atuuka n'okweyita Katonda. Ana rabbukumul aala. Bw'atyo bwe yagamba nti nze mulezi wammwe owa waggulu. Abuuza abantu, muyinza mutya okukkiriza Nabbi Musa nga sibawadde lukusa? Okiraba? Gwe nannyini bantu bano tebaliiko mulezi waabwe yabatonda era abalabirira, naawe yakutonda era akulabirira. Daabwe yeekuza n'awakanya amazima dhuluman wa uluwan, mu kwekuza, mu kulyaza amaanya ne mu kwekuluntaza. Kati Allah subhanahu wa ta'ala abuuza ekibuuzo, fanzuru kaifa. Kati Allah subhanahu wa ta'ala amaliriza ng'akudaala ng'agamba nti fanzuru kaifa kana akibatul mufsidin, tunuulira enkomerero y'abantu aboonoona mu nsi bw'ebeera. Ddala ddala tunuulira Firawuna engeri Allah subhanahu wa ta'ala gye yamuzikirizaamu. Yamutugumbula ng'amutugumbulira mu mazzi, nga naye atunula bw'ati n'akakasiza ddala nti mpwedde. Ajjukira ayagala okukkiriza Katonda wa Nabbi Musa n'abaana ba Isirayiri. Allah subhanahu wa ta'ala amubuuza nti al-ana, mu kaseera kano ng'emabega yonna obadde ebintu obikubako kifuba? Subhanallah, bannange twegendereze nnyo ebintu bya Allah subhanahu wa ta'ala bye yateekateeka ne bw'okola otya. Kuba Firawuna n'amagezi ge yalina n'okwewaana kwonna kwe yali yeewaana, daba bw'ayingira ennyanja ng'agirabira dda nti bannange kino tekisoboka. Kuba si y'embeera ya bulijjo, naye obwongo Allah subhanahu wa ta'ala yabubikka bonna ye n'amagye ge ne bayingira ennyanja nga balaba nti amazzi gano wateeka okubaawo ekintu ekyenjawulo ekikoleddwa. Eno ennyanja tugimanyi, kuba ennyanja yali tezzeewubuze. Naye Nabbi Musa Allah amulagira okuba omuggo ku nnyanja, ennyanja ne yeekolamu ebisenge wansi we bayita ne wabanga wakalu awatannayita mazzi. Amazzi nga gakoze ebisenge amakubo 12. Bonna ne bayitamu abaana ba Isirayiri abaali batandise okweraliikirira, balaajanira Nabbi Musa bamugamba nti laba biki by'otukoze, amagye ga Firawuna bagalengera gatuuse. Nabbi Musa abagamba nti temuntawaanya, omulezi wange ajja kumpa ekyokukola, era yakimuwa. Naye laba Firawuna Allah bw'amubikka amagezi, najja n'amagye ge bonna ne bayingira mu mazzi. Allah yasinga okumanya ebikwatagana ku byafaayo. Anyway, ebintu bingi, ebigambo bingi ebyogerwa. Kati ali muhimu nti Allah subhanahu wa ta'ala yalemesa Firawuna okubaako kyalaba nti wano waliwo okuzikirira, n'agenda mu maaso era bw'atyo Nabbi Musa n'abaana ba Isirayiri batuuse emitala. Nabbi Musa Allah subhanahu wa ta'ala amulagira nti kati ddamu era okubeko omuggo. Nabbi Musa n'addamu n'akubako omuggo, amazzi ne gaddawo, nga Firawuna n'amagye ge bali wakati mu kintu, ne balyoka bavuya. Firawuna ayagala okukkiriza Nabbi waffe sallallahu alaihi wasallama. Jibuliru amunyumiza nti Muhammad singa wandabako mu kaseera ako, yayola omusenyu n'agumupakira mu kamwa, aleme kukola ki? Aleme kwogera kigambo kino. Naye nga Allah subhanahu wa ta'ala yamubuuzizza dde ekibuuzo nti al-ana, mu kaseera kano ng'emabega yonna ozze weefuula jabbaalu, lozaako. Kati Allah subhanahu wa ta'ala kyagamba nti fanzuru kaifa kana akibatul mufsidin, surati Namuli aya 14. Tunuulira embeera abantu gye bakomekkereza nayo, abo abalyaza amaanyi, abawakanya amateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala, enkomerero yaabwe ebeera etya? Ekyokulabirako kyakuwadde kyekya Firawuna eyawakanya amazima. N'olwekyo yenna awakanya ebyo mubaka byazze nabyo, omuntu oyo aba akaafuwadde. Fakad kadhaba ar-rasulu sallallahu alaihi wasallama fima jaa bihi, okuwakanya ebyo mubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama byazze nabyo obeera okaafuwadde, nga Allah subhanahu wa ta'ala bw'atulaze abaana ba Isirayiri, nga bw'atulaze abayudaaya engeri gye bawakanyamu omubaka ono Muhammadin sallallahu alaihi wasallama. Ogwo gwe muteeko ogusooka ogw'obukaafiiri obwa aljuhudi wa takdhibu, okuwakanya nga n'okulimbisa kwotadde. Omuteeko ogwokubiri kufurul irad wal istikbar. Omuteeko ogwokubiri guno kwe kuwakanya amazima n'ogakuba amabega ne weefuula kiwaji, kegamba ne weekuluntaza. Agamba nti kakufuru Iblis. Allah subhanahu wa ta'ala ayogera ku Iblis ng'atunyumiza mu surati al-Baqara aya ya 3. Wa idh qulna lil malaika isjudu li adama fasajadu illa iblisa aba wastakbara
wakana minal kafirina. Wakana minal kafirina. Ekyokulabirako Kyeki kye yaleeta wano kyekyokulabirako kya Iblisi. Allah subhanahu wa ta'ala alagira bamalayika isjudu li Adam, muvunnamire Adamu. Bonna bamalayika fasajada al malaika, bamalayika bonna ne bavunnama illa Iblisa, okujjako Iblis. Aba wastakbara wa kana minal kafirina, yekuluntaza ne yeerabawo nti ye wabbeeyi wa kitiibwa. Lwaki amulagira okuvunnamira ono omuntu gwatonze mu bitaka ng'atunula? Yawa ensonga ze. Yagamba nti nno khalaktani min nar wa khalaktahu min twin, nze wantonda mu muliro ate ono omutonze mu bitaka. Kitegeeza nze ndi wabbeeyi okusinga oli gw'oŋŋamba okuvunnamira. Naye nga yerabidde nti ani alagira? Ye mutonzi we eyamutonda era atonze na kino kyamulagidde okubeera ng'avunnamira. Kati bali bamalayika olw'okuba bo tebaliimu elementi ya bujeemu, bo baavunnama. Fasajada al malaika, bamalayika bonna baavunnama illa Iblis. Iblis ye n'agaana ne yeekuluntaza n'abanga afuuse omukaafiiri awakanyizza. Kyova olaba nti Allah subhanahu wa ta'ala yamunyiigira n'amugoba mu kusaasira kwe, n'abanga amutaddeko ekikolimo okutuusiza ddala ku lunaku lw'ensonga. Kaakati waliwo abantu abamu ababuzaabuzibwa olw'okuba Allah subhanahu wa ta'ala agambye nti fasajada al malaika wa idh qulna lil malaika sujudu li Adam fasajadu illa Iblisa aba wastakbara wa kana minal kafirina. Kati olw'okuba Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti nno fasajada al malaika, kubeeri agambye nti nno wa idh qulna lil malaika, ne tugamba bamalayika isjudu li Adama fasajadu illa Iblisa aba wastakbara wa kana minal kafirina. Allah subhanahu wa ta'ala agambye nti betwalagira bamalayika okuvunnamira Adamu, fasajadu, bonna baavunnama illa Iblisa, okujjako Iblis. Kati abantu abamu balowooza nti nno Iblis naye yali ki? Yali malayika. Naye ekyo si kituufu. Iblis kana minal jinni fafasaka an amri rabbih. Ono Iblis yali mu majinni, naye ne yeekuluntaza n'ajeemera ekiragiro kya mukama we omulezi we Allah subhanahu wa ta'ala kye yamulagira. Kati n'olwekyo tusande tukimanye nti wano yalagira bamalayika. Iblis by then yali emingolingana bamalayika. Allah subhanahu wa ta'ala yali yamulinnyisa amadaala. Kigambibwa, Allah yasinga okumanya nti Iblis yali musinza nnyo wa Allah. Eriyo n'ebigambo ebimu ebigamba nti tewaliwo kifo kyonna waataavunnama, yali muvunnami nnyo. Allah yasinga okumanya ku bigambo ebyo, naye nga yali musinza nnyo wa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala n'amusitula amadaala n'atandika kuba ng'amingolingana ne bamalayika, naye nga lyali jinni wa mu majinni. Kati olw'okuba nti nno yali wamu ne bamalayika ng'atambula nabo, abeera nabo buli wamu, kati Allah subhanahu wa ta'ala bw'amala okutonda omuntu ono n'abalaga omuntu gw'atonze, n'abalagira bamuvunnamire. Kubajjukira nti Adamu ono Allah subhanahu wa ta'ala yamuyigiriza amannya g'ebintu byonna, so nga ate bamalayika baali tebabimanyi. N'amulagira ababuuze, bamalayika nga tebakimanyi. Ekiraga nti nno Allah subhanahu wa ta'ala yennannyini kumanya era yennannyini irimu. Kubanga ne salaamu yennyini yabagamba nti nno batoolere salaamu era n'abayigiriza kye ekyokuddamu. Bwe yayasimula n'amugamba nti agambe nti alhamdulillah, ne bamalayika n'abagamba kiki ekyokuddamu oluvannyuma lwa Adamu okugamba nti alhamdulillah, nti mumugambe nti yarhamukallah. Amakulu nti Iblis ono yali wamu ne bamalayika, yali yamulinnyisa amadaala omulezi we, naye olw'okwekuluntaza kuno kwe yagaana okuvunnama, ng'avunnamira ekitonde kino Allah subhanahu wa ta'ala kyatonze ate ng'amulagidde. Allah subhanahu wa ta'ala yamunyiigira era n'abanga yamugoba mu kusaasira kwe. Surati al-Baqara aya 3. Allah subhanahu wa ta'ala atulaga nti Iblis yakaafuwala illa Iblisa aba wastakbara wa kana minal kafirin. Iblis yakaafuwala lwaki? Yeekuluntaza n'agaana
n'akubayo amabega ku ebyo Allah subhanahu wa ta'ala yali amulagidde. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Naam, Allah subhanahu wa ta'ala agamba mu aya endala nti wayaquluna amanna billahi wa birasuli. Kati wano waliwo omuteeko omulala. Jukira yatugambye nti nno kufurul irad wa istikbar, okuwakana n'okwekuluntaza. Kati Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti wayaquluna amanna billah, bagamba nti nno tukkiriza Allah, wa birasuli n'omubaka, wa ata'ana era tugonze, thumma yatawalla fariqun minhum min ba'di dhalika wa ma ulaika bil mu'minina. Allah subhanahu wa ta'ala ayogera ku muteeko gw'abantu bakkiriza, ayogera ku baluwa abayudaaya n'abanaswala. Wali ayogedde ku Ibilisi. Kati mweno aya ayogera ku bannanfuusi, kuba bannanfuusi bagaana amazima. Awo muno okubanga bakimanyi ne beekuluntaza ne beefuula bajjabbaala. Kati agamba yaquluna amanna billahi wa birasuli, bagamba ntukkiriza Allah n'omubaka we, wa ata'ana era tugonze tukkiriza, thumma yatawalla fariqun minhum min ba'di dhalika, oluvannyuma lw'okwogera ebigambo bino ate ne bakyukira ku bisinzoolero byabwe ne bagaana okukkiriza. Amakulu bakkiriza wano ku mimwa, naye ate nga mu bifuba tebakkiriza era tebakola. Njaga tujjewo enjawulo. Omuteeko guli ogwasoose, abantu mu bifuba byabwe bamanye ekituufu naye ne bakirwanyisa wano kuki, so nga ate bano omuteeko guno munda we balwanyisiza wano kungulu ku lulimi balaga nti no tukkiriza, naye nga ate mu bifuba byabwe bawakanya balaga kirala. Kati Allah subhanahu wa ta'ala kyagamba nti abantu bano bagamba tukkiriza Allah, tukkiriza omubaka, tugonze tukkiriza, tujemulukuse, tuli bagonvu, tugenda kuteeka mu nkola byonna ebitulagirwa, naye thumma yatawalla fariqun minhum min ba'di dhalika, oluvannyuma abamu kubo ne bakyukira ku bisinziro ne bagaana okukola bino bye bakkiriza. Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti wa ma ulaika bil mu'minina, abantu abo tebasobola kubeera bakkiriza n'akamu n'akeddagala. Yadde bayatudde ebigambo bino ne bagamba tukkiriza Allah, tukkiriza omubaka era tugonze, naye ate ne bagaana ne bakyukira ku bisinziro ne bagaana okukola ebyo bateekwa okukola. Allah subhanahu wa ta'ala agambye nti nno si bakkiriza. Surati Nuru aya 47. N'agamba nti fanafal imanu amman tawalla anil amali. Kati Allah subhanahu wa ta'ala mweno aya ajjirawo ddala obukkiriza bw'abantu bano abakubayo amabega ne bagaana okuteeka mu nkola ebyo bye bateekwa okukola, kuba bino bye bateekwa okukola bye biyimirizaawo obukkiriza bwabwe buno bwe baba bayisizza ku nnimi zaabwe. Wa inkana ata bil qalbi, wadde nga mu bifuba byabwe bakimanyi nti nno gano mazima naye ne bagaana okukola. Olaba boogedde ku lulimi nti tukkiriza, era mu bifuba byabwe bakimanyi nti nno gano ge mazima naye ne bagaana okukola, ne baba nga balya mu lulime ne mu luzise. Fatabayyana anna kufra al-iradi huwa tarku al-haqqi la yata'allamahu wala ya'malu bihi sawa'un kana qawlan aw amalan aw itiqadan. Agamba kati n'atunnyonnyola ng'atulagira ddala obukakafu bw'ensonga eno nti mazima ddala obukaafiiri obw'okuwakanya al-iradi huwa tarku al-haqqi, kwe kuleka amazima, la yata'allamahu, amazima gano n'atagayiga. Omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama azze n'amazima ono n'atafaayo kutegeera amazima gano, wala ya'malu bihi, wadde okugakolerako, sawa'un kana qawlan, wadde nga akozeseza kigambo, aw amalan, oba kikolwa, aw itiqadan, oba munzikiriza eyo mu kifuba. Yaqulu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti walladhina kafaru amma unziru mu'ridun, abakafiri nabo abawakanya
bawakanya ebyo ebyabatiisibwa nabyo. Bawakanya ebyo ebyabatiisibwa nabyo. Aya eri mu surati al-Ahqaf aya ya 3. Allah subhanahu wa ta'ala ku ntandikwa yagamba nti nno ma khalaqana as-samawati wal ardh wama bainahuma illa bil haqqi. Tetwatonda, Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti yatonda eggulu n'ensi n'ebyo ebiri mu ggulu ne mu nsi, amakulu ebiri wakati awo mu ggulu ne mu nsi, teyabitonda okujjako lwa mazima. Teyabitonda okujjako ku lwa mazima. Amakulu ma khalaqana as-samawati wal ardh wama bainahuma illa bil haqqi. Tetwatonda eggulu n'ensi wadde ebyo ebiri wakati wa byombi, wabula na mazima oba mu mazima. Amakulu ebiri mu ggulu n'ebiri mu nsi byonna Allah subhanahu wa ta'ala yabitonda nga bya mazima. Yabitonda ng'era abitonda ku lwa mazima. Wa ajalin musamma, ate buli kimu kiyina ekiseera kyakyo ekigere. Agamba nti walladhina kafaru, naye naabo abakafiiri abawakanya amazima, amma unziru mu'ridun, kwebyo Allah subhanahu wa ta'ala byatutiisa nabyo bo babiwakanya. Bawakanya ebyo Allah subhanahu wa ta'ala byatutiisa nabyo. Allah subhanahu wa ta'ala agambye nti yatonda eggulu n'ensi lwa mazima. Olira sebo, eggulu n'ensi yagitonda n'ebyo ebirimu wakati awo mu nsi muno, amakulu gwe n'ebitambula na buli kimu ebiri ku nsi n'ebyo ebiri mu ggulu, eriyo ejjana, eriyo omuliro, eriyo bamalayika, eriyo buli kimu n'ebirala bye tutamanyi. Teyabitonda okujjako nga mazima. Kati bwe yamaliriza n'agamba wa ajalin musamma, buli kimu kiriko ekiseera ekigere. Kitegeeza nti buli kiyatonda kirina ekiseera ekigere. Naye n'agamba nti walladhina kafaru, wabula n'abo abakafiiri, amma unziru mu'ridun, abakafiiri bano babiwakanya. Allah subhanahu wa ta'ala atutiisa naki? Atutiisa na muliro. Bwe tunawakanya amateeka ge, kagamba n'owakanya olunaku lw'enkomerero, n'owakanya amateeka ga Allah, n'otakola ebyo byayagala, n'okola ebyo byakugaana, akutiisa nti agenda kukusuula mu muliro jahannama. Si bwe kiri? Ajja kuteekako obulamu obwakanyigo. Waman arada an dhikri fa innahu ma'ishata dhanka. Oyo yenna akubayo amabega n'agaana okukkiriza ebyo ebimulagiddwa, n'agaana okujjukira Allah subhanahu wa ta'ala. Kuba okujjukira Allah subhanahu wa ta'ala si kumwogerako bwogezi, wabula okujjukira n'omanya nti Allah subhanahu wa ta'ala ndagidde kino, n'ojjukira ogamba kino Allah subhanahu wa ta'ala yakiŋŋaana. Okitegeera? Oba era ogenda okugwa mu zambi n'ojjukira eriyo omulezi wange kino yakigaana, n'okyewala. Kati Allah subhanahu wa ta'ala kyagamba nti waman arada an dhikri, oyo akubayo amabega n'agaana okujjukira Allah subhanahu wa ta'ala, fa inna lahu ma'ishatan dhanka, agenda kuwangaalira mu bulamu obwakanyigo. Wa nahshuruhu yawma al-qiyamah ama, ate tugenda muzuukiza ku lunaku lw'enkomerero nga muzibe. Oluvannyuma lw'okuzuukira agenda kubuuza. Allah subhanahu wa ta'ala atunyumiza n'agamba nti qala rabbi lima hashaltani ama, owayo omulezi wange lwaki onzuukiza nga ndi muzibe? Wakad kuntu basira, so nga ate mbadde mu nsi nga ndaba. Subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala asobola okutwalako amaaso n'osigala wano ng'okola ki? Ng'oli mu nsi olaba naye ng'oli muzibe. Oli kimanya ddi yawmul qiyama ogenda okuzuuka nga amaaso tokola ki? Muddu agenda kubuuza lima hashartani ama, lwaki onzuukiza nga ndi muzibe? Wakad kuntu basira, so nga ate mbadde mu nsi nga ndaba. Allah subhanahu wa ta'ala agenda kumuddamu amugambe nti qala kadhalika atatika ayatuna fanasitaha, amateeka gaffe gaakusomerwa, walagirwa ebyokkola mu nsi, fanasitaha, amateeka n'ogeerabira n'okubayo amabega. Wakadhalika alyawma tunsa, naffe nno olwaleero bwe tutyo tukwerabidde. Allah subhanahu wa ta'ala bati yerabidde wabula kukukudaalira. Yenyini yakikoze nga akigenderedde okubeera nga akuteeka mu mbeera eyo. Lwaki?
olwa bino bye wakulembeza okukola ku nsi. N'olwekyo tuddayo ku aya yaffe, walladhina kafaru amma unziru mu'ridun. Abakafiiri bano ebyo Allah subhanahu wa ta'ala byabatiisa nabyo, abatiisa omuliro, abatiisa olunaku lw'enkomerero, naye babiwakanya. Aya eri mu surati al-Ahqaf aya eyokusatu. Kati Kyeki n'amaliriza ng'agamba nti faman arada amma jaa bihi ar-rasulu bilqawli kaman kala la atba'ahu. Oyo yenna awakanya ebyo mubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama bilqawli n'ekigambo kaman kala la atba'ahu, nze sijja kukugoberera oba sijja kumugoberera. Owulira nga bw'olaba Ikirima mutabani wa Abu Jahali, Nabbi sallallahu alaihi wasallam amaze okuyingira Makka azze mu mikono gy'Abayisiraamu, yagaana n'adduka n'agamba nze Muhammad sijja kumugoberera. N'agenda eyo Yemeni eyo, mukyala we yamunona n'amugaa nti atofaayo, ono Muhammad ajja kukusonyiwa jangu. Naye nga yakola ki? Yadduka n'agamba nze sijja kumugoberera. Au bilfi'li kaman aradha waharaba min sima'il haqqi alladhi jaa bihi. N'oyo yenna akola ekikolwa n'agaana n'adduka n'agamba nze sijja kubiwuliriza bino byayogera omubaka ono Muhammad sallallahu alaihi wasallama byazze nabyo. Au wadaa asba'aihi fi udhunaihi hatta la yasma'u. Oba omuntu okuteeka ennweze mu matu n'agamba nti nze ebyo sijja kubiwulira. Ebyo babikolanga omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama ayimirira n'atandika okubaako byayogera, ne bateeka ennweze zaabwe mu matu balimu okuwulira omubaka ono Muhammad sallallahu alaihi wasallama byakola ki? Byayogera. Agamba nti nno au sami'ahu lakinnahu aradha bikalbihi anil imani bihi. Oba omuntu n'abiwulira naye n'abigaana mu mutima gwe, n'agaana okubikkiriza. Abiwulidde naye n'akola ki? Naye n'abigaana mu kifuba kye. Wabijawarihihi anil amali fakad kafara kufurun iradhi. Oyo yenna abeera agaanye mu miteeko egyo gyonna nga bw'agiraze wano seeka, n'agaana okuwuliriza, oba n'awuliriza n'agamba sijja bigoberera ebyo, oba n'ateeka ennweze mu matu n'agaana okuwuliriza. Kuba omuntu asobola okubeeraawo ng'atamwa. Abannabbi de babeeraawo nga batamwa omusalafu byayogedde, awamu n'okuba nga bakimanyi nti ago mazima, awamu n'okuba nti bakimanyi nti ago mazima, naye n'abeeraawo ng'atamwa butamwa, nga tayagala kumanya. Kasita agamba nti oya nti oyo tonteerako. Lwaki? Anti agenda kunkuba emisumaali. Kye kitegeeza agenda kukola ki? Kunkuba emisumaali amasukulu, agenda kunteekako obujulizi. Gwe tunuulira abakazi nga babadde basatu, nga bonna ba mukwano, nfanfe, batambula wamu, buli kimu bakikola bonna, basiraamu, naye nga abasiraamu aboononefu tebeebikirira, tebakola ki? Ne mufubutukamu omu n'atandika okwebikira, oyagala toyagala bana babiri bakola ki? Bamukyawa. Baba mukyawa nga bawakanya kino ntino kyakola si kituufu. Nedda, baba bamukyawa olw'okuba akoze ekituufu, baate nga bali against kyo tebakikola, n'olwekyo bakimanyi mu mitima gyabwe nti abafunyisa omusango. N'olwekyo seeka agamba nti nno fakad kafara kufurun iradhi, abeera akafuwadde obukaafiiri obw'okuwakanya amazima mu mbeera efaanana bw'etyo. N'olwekyo baganda bange bakkiriza, byethinira tugenda kukomaawo nga tulabyeko emiteeko ebiri. Allahu subhanahu wa ta'ala bw'anaaba atuwanziseeyo akaseera tujja kulaba emiteeko emirala ebiri egisigadde: kufuru nifaq, obukaafiiri obw'obunnanfuusi, ne kufuru shak wa raiba, n'obukaafiiri obw'okubuusabuusa. Jjukira bulungi eri mu nnyinga ey'okusatu mu bintu 10 ebijja omuntu mu busiraamu, man lam yukaffira almushirikina, oyo yenna atakafuwaza bakafiiri, au shakka fi kufurihim, oba n'abuusabuusa mu bukafiiri bwabwe, au sahaha madhhabahum, oba n'akakasa nti nayo ddiini oba nazo ddiini, nga bw'olaba interreligious council,
kati abamanyi batugamba nti nno oyi yenna atakafuwaza bakafiri au shakka fi kufurihim oba naafunamu okubuusabuusa mu bukafiri bwabwe au sahaha madhhabahum oba naakakasawo nti nayo ddiini ati zonna ddiini ffenna tugenda wa Allah amakubo ganjawulo enkomerero tugenda kwegattira wamu kafara oyo abeera akoze eki abeera akafuwadde n'olwekyo biidhinillah obukafiri obw'okubuusabuusa n'obukafiri obw'obunanfusi gy'emiteeko ebiri gyetujja okulaba ku mulundi ogunaddako inshallah then twongere okutunuulira obukafiri obw'omuntu abadde mu Buisiraamu n'akafuwala kuba abantu bagamba eriyo abagamba nti omuntu kasita abanga amaze okusiramuka kiwedde omukafuwaza otya sife tumukafuwaza obujulizi tujja buleeta obulaga nti omuntu asobola okwogera ekigambo kya la ilaha illallah n'amala n'akafuwala ate mwana wange osigala okyayambala enkofiira nga oyambadde ne kanzu naye nga oli mukafiiri ekyokulabirako kyembawadde omusajja alina jubili ya 25 years ng'akoze hijja 25 naye nga ayina ebibbo mu nyumba era ekyo kye yafiirako abaana be bayita seeka ajja akole ki afulumye ebibamba bino naye nga yakamala okukuza emyaka 20 emeka egy'okukola hijja 20 mwezi azikubye wali naye afunyemu ki n'olwekyo omuntu asobola okubeera nga agamba nti la ilaha illallah nga ye mwazinyinawo ku muzikiti naye ng'ebiri eri mu nnyumba ewuwe ng'ebiri mu nnyumba eri ewuwe Allah yekka yabimanyi omuntu oyo abeera mukafiri wadde ye mwazinyi era yakola abantu okujja eri obulungi n'olwekyo omuntu asobola okuba nga yagamba nti la ilaha illallah naye n'akola ki n'akafuwala obwona obujulizi tujja balaba biidhinillah tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atuwa obuwangazi nga tuli bakkiriza barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan wafaqallahu li jami'i ma yuhibbuhu wa yarda walhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh